Abantu beeyiye ku kisaawe ky'e Muduma mu ssaza ly'e Mawokota ku mukolo gw'okuyiga akalulu k'akamyufu k'omubaka wa Mawokota North nga Minisita w'obusuubuzi n'amakolero Amelia Kyambadde anoonya obuwagizi mu bantu okumuzza mu Paalamenti omwaka ogujja. Minisita Amelia eyakamala ekisanja ekimu mu Paalamenti ng'akiikirira essaza lino asabye abantu b'e Muduma okumwesiga okumuzza mu Paalamenti asobole okumaliriza emirimu egyatandika edda. Wano asuubiza abantu beno okubakolera enteekateeka y'okulongoosa amalwaliro okusingira ddala zi Health Center 4 mu ssaza lyonna. Ebisinga byenkoze byogeddwa era sina kyennyongerako naye neebaza Mukama asobosezza. Amina. Neebaza Mukama kubanga nange sandisobodde nzekka kubanga mbadde sirina busobozi naye Mukama n'ansobozesa. Wano asuubiza abavubuka okubateekerawo ebibiina by'obwegassi mwe basobola okuyitira okufuna ensimbi okukola emirimu gyabwe. Anokoddeyo emirimu nga bamakanika, abakuba amatoffaali ko n'emirala mingi. Wano Mukyala Amelia agabidde endokwe z'emmwanyi okwongera ku nfuna yaabwe. Abavubuka si bakutteeko bulungi. Ngezezzaako n'okwata wano n'ogula boodi eno n'osomesa bano n'okola bino naye neempulira nga siri mu mativu. Ekyo kye njagala okusookerako mbawe emisomo gy'emitwe egy'emikono basobole okuba nga beeyimirizaawo. Minisita Amelia mu kamyufu ka NRM avuganya ne munne Anne Kansiime. Kaweefube ono yali yayimirizibwa oluvannyuma lw'abawagizi babiri bano okugwangana mu Malaka gye buvuddeko. Amelia mu kiseera kino yali mu Paalamenti ng'akiikirira essaza ly'e Mawokota.